yefe banyanzi yefe bali banayisanyuse nnyo naye mu dakiika emu yokka maama oyogedde ku bukulembeze bingi bye tusobola okwongera ku dokita ono bingi nnyo. Ssaawa zino twandibadde twogera ku bitone byabadde nabyo ebyenjawulo okuba nti tetulina abakadiologist oba abasawo ba mitima bangi mu Africa, si mu Uganda mukasi mu East Africa naye mu Africa abali kuusa ya Dr. Kiyigi. Naye ng'eggwanga tetumufunyeemu kuba ebbanga lyonna lyonna alimaze mu buwaŋŋanguse. Dr. Kiyigi zetwayogeranga naye era tubadde nga twogera okubira ddala ku bizibu bye yafuna newankubadde omanyi bagamba nti paka ng'empologoma eyize okuwandiika naye buli lugero olunaavanga mu ttale lujja kuwananga muyizi. So paka nga tulina media, paka nga tulina amaloboozi agoogera naye buli kinaatwogerangako kijja kuba kivve. Mujjukira baganda bange mwenna nga bwe baawayiriza Dr. Kiyigi, nze nkiyita kwayiriza tiyali yatemula mukyala we kyanaku teyafuna mukisa kwogera nammwe mwenna neeyogerako naffe abalina amaloboozi. Naye nga si yasooka yekka, bangi nnyo nze be nasavaivinga mu Arua. Dr. Kiza Besigye balina omusiba era baali bapulanize n'abantu abalina okwokya ennyumba ye bagambe nti Besigye yakoze olukwe olwa Ssekyagulanyi. Muze mulabe ettemu lingi erigenze mu maaso. Taata waffe omugenzi Andrew Lutakobe Kayira yatemulwa ng'atemulwa abo abasajja ba Museveni. Bamuyogedde ku bwe basala wano nga bamusayisa ejjambya ya ffene. Ffe abamu abasoma ebitabo era namwe njagala oba encouraging okusoma ebitabo. Abantu abazze bakola ebikolobero ebyo bino ebigambo byenjogera bangi mutubyogera temufayo nze kambyogere. Abazze batemula abantu baffe okubira ddala mu gy'ensanvu yali Museveni ne banne. Era mujjukira baali baziika Adoniya Kibirondwa e Bushenyi. Otafiire yavaayo nakkiriza nti ye nga tukyali bayeekera omanyi kati awo nga bali confident bamanyi tewali ayinza banenya. Yagamba nti bayambalanga yunifoomu z'obote ne bagenda ne batemula abantu naddala wano mu Buganda tusobole okunyiiga tubajoyininge. Bajjanga ne basala abantu baffe era ne tunyiiga ne tubajoyininga ne tulwanyisa obote. Babijjeeyo luvannyuma olwaleero. Ennaku ttonotono ezivuddeyo Museveni yawandiika ebbaluwa ng'agaana abaali baagala okubuzimba institute bagineeminge erinnya lya Idi Amin. Naye amwe abasoma ebitabo njagala mugende musome ekitabo kya Museveni kye bayita Sowing the Mustard Seed. Bwe munaamala okukisoma mujja kusoma Museveni yennyini nga wandika mukono gwe nga ayogera ku nnamba UUQ ey'emmotoka eyo Volkswagen. Emmotoka eyo eyasangibwa mu quarters Embaale abo abayeekera be bayitanga bateralisa ebiseera ebyo tebaali beekweseemu. Abangi baabata be baakwata baabateeka ku firing squad ng'amateeka g'ebiseera ebyo gaali googera. Ne Museveni anyumya olutabaalo olwo ng'amaze okufuna obuyinza nti bo be baali mu mmotoka eyo. Emmotoka eyo Uganda Police mu mwaka gwa 73 Uganda Police yagirekodinga nti emmotoka eyawamba Benedicto Kiwanuka Prime Minister wa Uganda eyasooka. Emmotoka eyo era mbasaba mu abanoonyereza nammwe abatayagala kusoma bitabo mugende ku YouTube mugoberere omusajja gwe bayita Hussein Lumumba Amini n'abalala. Amazima ago gagende nga gavaayo ne bwe tibali babaseffe twagala tugula obwongo bw'abantu abalala amazima gagende nga gavaayo. Bwe mujjayo amazima ago yengeri yokayoka gye tugenda okutaasa eggwanga lyaffe kuba Mukama ayagala nnyo amazima. Lwaki bino ebigambo mbibagamba bannange? Bino ebigambo mbibagamba musobole okumanya amazima. Nze njogera wano nyinza okukera enkyanga nange bantuze kubanza omu ku bantu abaagaana okuwaŋŋanguka. Dr. Kiyigi yawaŋŋanguka kuba singa abadde ali wano oba oliawo singa yafa. Naye olunaku lwaleero twogera bino ebintu kuba tubyogera tulina obyogera tumanyi biri dangerous. Muze mulaba baganda baffe nammwe bakitaffe mu Katonda. Muze mulaba nti buli muntu ayogera amazima ava mu ngeri etategerekeka. Fe Abakatuliki twafiirwa kitaffe Dr. Cyprian Kizito Lwanga paka kati tukyebuze enfa gye yavaamu. Ne baganda babakadde baffe abalala bamu Sheikh Muzaata ba Anas Kalisa n'abalala bonna tubogerako kuba kati tuwerekera omukulembeze omulala. Dr. Kiyigi yavaayo mu lwatu n'agamba agenda kulwanyisa enfuga embi. Olw'ebyo byali bimutuuseko n'ebyali bigenda maaso okutuuka ku balala. Kyanaku teyasobola bituukako. Njagala kuvaagulu nga njogera nammwe naddala mu abantu abawano mu Buganda. Mukozesebwa nnyo okulwanyisa abantu abagezaako balwanirira.
era bangi ku bo be bakozesebwa n'okunyagulula ono Dr. Kiyigi nga bamulimba katujeko ssente ez'okugula emmundu tulwanyise Nakyemalira. Bwe twasalawo okufeesinga Nakyemalira mu mateeka tukola bandi wano Uganda bwe bansibira wano naye bansibira waka kuba tebalina nsonga yonna yonna eyinza kusiba kuba siina musango nenjogerako bituufu tebimenya amateeka. So maama engeri gy'ompadde omukisa ogw'onsonyiwa njogedde nnyo naye kamuve waggulu nga mbasaba mugende maaso nga muwagala eggwanga lyammwe mubeere b'amazima mwogere ebituufu mugoberere ekituufu. Bino tubyogera kuba Dokita yandyagadde nnyo tubyogere katakisobola byogera kalo kemaze ngendagenda ngende maaso n'okulanda eggwanga lyange namwenna abali wano oba tuli mu bibiina bya njawulo oba tuli mu madini ga njawulo mwagale ensi yammwe temwinayo nsi ndala ate ekituufu kibeere ekituufu kuba abatufuga batemu abatufuga babbi tulina okulwana tulabe nga tubajjako tuyagalira omwoyo omutukuvu omulundi gumu emirundi ebiri emirundi esatu emirundi ena emirundi etaano emirundi mukaaga emirundi musanvu okukka wansi wano yeetoolole wano wonna waliko okubeera wakati konna mpita amaanyi n'omuliro ebiva mu ggulu omulundi gumu emirundi ebiri emirundi esatu emirundi ena emirundi etaano emirundi mukaaga emirundi musanvu amaanyi agaba mu ggulu gakke wano wonna tewagenda kubeerawo kabi konna nze mmaze okukoowoola Mukama amaanyi go gabuutikire wano wonna ekitiibwa kigirira Mukama. Kaakati nina ebigambo bitono bayogedde ku mwannyinaze abalala temwabadde na mirembe naye mwannyinaze mukwano gwange ng'omuntu mukwano gwange ng'omuntu yaŋŋamba ebintu bingi kati obadde antudde wali nayogeddeko ne bishop n'aŋŋamba nti ekyo kyogamba soko kirige naye omanyi bw'obeera nga owulira amaloboozi ga Katonda oba nkugamba eki simanyi naye owulira nga kimugamu nga gagamba you have to say it kyogera emirundi esatu oba olina okyogera. Dokita Kiyigi webasaawo wali wakkono nange nga ndi wakkono baatukuba naye gwe n'oyiga omukono ogwa ddyo nze ne gulema ne bakuba naye gwalema. Abakkono babeera n'amagezi mangi kaakati waŋŋamba ebiseera kakati kaŋŋambe yaŋŋamba bwenfanga munsuze ennamulongo olunaku lumu temubangako gwe mulinda munsabiranga ennamirembe eyagalayo lwabakyala abakristaayo wano ne tusula olunaku luno tugenda Mukuzika naye yaŋŋamba kyolumalanga okunziika alibeera nsabidde asabiranga omusika wange owedda ndi wali nwana nakyo nwana kaakati nze kanjogere mu lujjudde ensi yonna ewulira obamu nankola ki Katonda ali wamu nange sifaayo okuyiza kaakati nzadde abaana nina abazzukulu isoke kaakati ndaŋŋamba tutusabiranga omusika we ekirala kyeyaŋŋamba tinina
kifundikwa ekyawa naye baganda bange mulondanga omuntu ono agenda okunsikira temumuteekangako ekifundikwa ekyawa natali akimbisekowa njogera atya Katonda naŋŋamba mbadde n'ennaku naye nzadde omwana omulenzi bingi byeyaŋŋamba ne mutuuma amannya gange gonna era oyo yansikiranga kakati bwenkyogera mpulira omugugu bakumbaako kubibyengabeka kubanga Dr. Kiyigi bwotyo bwayogera naze niwaŋŋamba okwogera byogedde mulujjuti abaana mubamanyi ne bwe yatuuma erinnya lye mumumanyi yamuddiranga mubere nze ekyanyinza okuba nga ngenda mutabani wange agambye nti n'okuvaano nyinza obutatuuka nawe nyinza obutatuuka nenze nga maze okukola ki okwogera oyo bwe yatuuma erinnya lye yagenda omuddira mu bigere ebiri era nsaba sebo omulabirizi abalabirizi n'abakulembeze mwena ab'eddiini bwe tunamala okuziika abaana bonna mubasabire n'owerinnya eryo mumusabire nze kati omukugu ogwange gunvudde ne bwenfa kaakana nze njogedde ki amazima bayibuli egamba nti amazima gali kufuula obweddembe kakati bonna eddembe lyange I have spoken what he told me. I'm sorry, but I have said what he told me about nebaziza Katonda olw'ebyo byonna kati ekyo kiwedde Mukama abeere nammwe tuzike bulungi tewali kulwana tewali ki baganda bange enamirembe nabayimiriza kakati muyimirireeko babalabe mwena kubanga wano wazzeewo babiri bokka baganda ba Kiyigi muyimirire babalabe kubanga bano abamu bavudde wala bagambye eti muzze wano baganda ba Kiyigi oba temwagala muyimirireyo muwube emikono kubanga njagala twazalibwa abaana 14 same mom same dad abawala 5 abalenzi 9 katono wakusatu okufa omwana omu katono omulenzi wakubiri ekibi kyetulabye nti dokita mayo bwe yasooka kakati ate dokita naye agenda Fred waliwo mukulu wange teyazze leero yazze mu kyaki tetaliiwo waliwo mukulu wange nze gwenzirako bamuyita Godfrey Serunkuma Sekandi Njagasi ye mukulu wange bamuleeta mujje babalabe be baana bawalo bwemu basanga leero baganda bange nze sisosola zina bagambye ntya Katonda ate nze sikyo kintu kyonna oli wano nebaleeta bwemuuli sure aze bamuleeta oli abadde wali naŋŋamba nti wuli bamuleeta
Amenya jambo samunonyeza. Isso não te tirou. Vamos pro Aggrey. No, mukuru wange bamuzala 1949 nze 1952 oyo bamuzala 53 waliwo ayogedde nti nagambye na mirembe nti oyo afudde wa myaka 75 nene ndi wa 71 nene nebaza Katonda nti kinjowozeza emyaka 7 ng'oli ku nsi nga 25 October twatwadde tunamuzika era emyaka gye giweze afudde alina emyaka emiba 7 gwe mukama waffe gwe kwenzerako nsanyusa okulaba naye kulaba otambulira ku muggo ng'olabye mukama akuwonye kubanga bye tuloma okukula mukama akuwonye obulwadde obubukuliko ekitiibwa kidde eri mukama ababuuzeeko Manange sera kyanaku naye semusenyiwe muzibe muti azali ekinisebwa nze yali anzaala namekango ate nanyamango omu mona pesika nakirya samusenyiwe muzize okuziika muto wange waliwo n'omulaba tewali kiriwo kyesimanyi nze ne mwenyerazi ono azirako omwana oyo wali agenze Kiyigi kati olwaleero Kiyigi mulabe baabalaba ekikopo kyakawa batamisi ekikopo kyo awoma nnyo naye nga temumanyi yeyava okufuuka kijja mu kitakakyalo yamumanyi nange nze njiraki zimuna ono ali wano tamumanyi naye kakati nze n'olwekyo tetumanyi nfaafu eyali n'okufaaki naye Katonda yeebazibwe olw'emirimu gy'amukozeseza nga talina. Katonda yeebazibwe obulamu bwamuwadde. Naawe namwandu sikumanyi tomanyi naye ngwaniriza mu nnyumba yaffe. Naye olwaleero tuli Mukuzika Dr. Kiyigi ogenda kulaba ebintu banange okubategeeza abantu omu abonabbi ne Dubai ensi eyinza okuba nga etansobola. Are you an African living in the diaspora, America, Canada, UK, Australia and Germany? You're still working 2 to 3 jobs, working long hours, overtime, weekends and holidays, no time to spend with your family? It is time to take charge of your life. Introducing online business. Work from home or anywhere in the world. Spend time with your loved ones as well as working at the comfort of your home. You don't need any experience. We have coaches to take you through step by step. Don't be skeptical. This business is legit. For more information, visit www.d-flax.com or WhatsApp or call on +1 925 214 3563. Online business. Buli kimu kyokola kikolere mu Katonda. Olw'okikolera mu Katonda togenda kulema kuwangula. N'ekirala edda aliko omuto oli n'anjigiriza yali yasembayo omuzungu titonenyanga ate tusalanga misango
kale nnyabo kyewale nnyo olw'abaana bange boolina weewalanga nnyo okunenya weewalanga nnyo okusala emisango oli yajuliriza ti yesu teyajja kunenya yesu teyajja ngaomulamuzi wazira yajja kutudira ki kutulo obeera sigaana kunenya naye nenya okunenya okwensula so sikiriza kulira munenyezaaga naye kale kamunenya oba tonenyeza kiba kiba ekyo nekirala mpozi yagala kukkiriza lewusa katonda okumwagala okumukkiriza n'okumwesiga then omukkirize akukkiriza oyingire muye naye ayingire mugwe buli kimu kyoyiye buli kimu uzina abaana webale nnyo Sserunguma bawe wange avuga totegera kaakati wala omukulu atulaba nawe otuwuliriza oli ku CBS FM nange Jojo William Tamale nga tuli wano e Busukuma seeta mu disitulikiti y'e Wakiso Mukuzika omusajja empologoma ey'amaanyi eyagudde Dr. Aggrey Kiyigi ng'ono mulimu omukulu gwabadde akola gwa busawo nga abadde ajjanjaba mitima era nga senga w'olujja luno oba senga w'abaana muganda we mwannyina atugambye nti ono emyaka 7 agiwezezza ng'ali mu keesi yakagiweza wadde nga waliwo ababadde batamattama nga boogera ebyesimatu ti wa myaka 75 ekitabadde kituufu. Katwongere okuwulira ebigambo bya mwannyina Rachel Nsasirwe. Nitubeera ffenna ennabusange obeside olusomo lubadde lungalubidde okuwulira naye nempulira neŋŋamba mugole nti agambye eki nti kino kyempulidde aŋambye oyo agule naŋŋamba nti olusobola okujja ennabusange tubeere ffenna oba ojja kujja tubeere ffenna eswidi ne mugamba nti kale we shall talk about it ye atanyakoze eki kyemuzeemu noloba mwana muto naye nabagambye yagamba maama we nti empeta eno yadadi togiwa omulala kakati oyo waliwo ayogera naye yoyo obwongo bweseka nakayiira mama webale kwagala mwagiraze webale kumwagalira ddala naafa nsi n'abaana ojja kubakosa nga katonda yemugezi ojja kubakosa tolaba ngaolina ennaku naye engeri gye yagamba nti baada mutwalanga namulonge nenneebaga wali maama ne taata tumuleese tugenda mugalamiza wano ojja kufuna emirembe kyobadde owulira kigenda kukiga kubanga okoze ye omuntu kyeyakola kyeyayagala ate nga kyeyayagala nze ninawo omulamu wange ninawo no nebba wange yazze babudde embalala ebitaali kakati mulamu wange yafa babakwata yali asoma nyonyi mu Czechoslovakia enyonyi ez'abamagye ne bamuleeta ne babasiba that was 72-73 awo basabira abantu bebajjanga ebweru ne bamutwala eruzira bwetugenda emulago nga bamuleese ne tulaba ng'akoze ne tufumba obummonde kazi abitugula mubi kubanga ebyenda byali tebabawa mmere kati unfortunate mulamu wange nanfaako bwe yanfaako
twali tetulina sente netugamba tukoze tutya netugamba nti tulinawo emitwalo gyaffe 3 tugende mu kifumbira nze mbeerako mukiro nomukazi mbeerako tugende mu kifumbira tuguleyo akataka tumuziike kati njagala kugamba kino kyokoze okuleeta nga tugula kataka waliwo omwami yali akola prisons ne mwami Kayemba nakulengeddeko nomwamule keesi eyo n'omwami wange n'omulala mukwano gwe ne mwami Kayemba namulabyawo yazze nga bakola keesi nga bagireeta nga bagenda Mulago okutuuka eMulago nga Bowazi kaliyo ati bagibera mu kitabo nti Bowazi bamututte ishaka abalala bamututte nabajafiiriddwa naye ne batwala Bowazi ishaka kakati omwami nandegere keesi mu ddiiro ate nalina olubuto mutebereza keesi ey'omufu eri mu ddiiro ndinzekka ne bagenda Embalala wali eMulago mu kitabo era bawandikanga wajja otudde omufu oyo ne babalagirira bulungi ne bagenda ne bayiteeka kubanga ataawe koyitawo netuli wakati walwentuwalebushe abo kyabasendere bwe tuli kitwe kakati nekugenda ne bagenda kati bwe bamutuusa eri ne babikkula bino bye batugambye ku A+ timujje mulabe oba yoono oba babaleetedde kirala bwe babikkula abaga naye mumuleesa omulambo ogutali gwaffe nga bagusitula nga baguteeka ku lubalaza nga baddayo nga baleeta ki ogwabwe bano we batuukira ngaogwabwe gutuusa ogwabwe guli wano nga babawo ogwabwe ata mayiro ntono okuzireeta wano ekitwe nga baziika Bowazi egwabwe kati Bowazi yagaana okumuziika mu kifumbira naye twali tumaze okulaba emitwalo 3 nti bwe tulifuna sente tuli muziikula nenagaanire nekwetambula era tutawasasula sente zakutwala kubanga sente tezakola tezaaliwo ate twakusangana mu keesi era keesi ne bagibawa gye bamuziikamu kakati okoze ekintu ekirungi badde nkusabira oli mwana muto olina obwana bubiri mu nyumba olina okutambula kanagamba nti olina okutambula olina okutambuza empapula byonna ze badde nkugamba ekiro nga nkugamba mu ttuntu nenkusabira naye Mukama yeebazibwe wenakulabye ku kisaawe nabadde nga nti si yekwe kuba nabadde ndowooza nti okugenda kulebakakola kati nenalabika omukyala mukubizi nga Katonda akufukiridde amazzi nenebaza Katonda nti Katonda wamada era mukwano gwange oba bwali kayitesi bwe bimusobera ng'agamba nti Katonda wamadamu jangwa nyambe namugamba nti owange omulala n'ogwomulala tinedde ogwomulala bwatyo bwasaba naye ate bwakisaba nga Mukama akola ki akituukiriza kakati Mukama yeebazibwe Katonda wamadamu nze ankoledde ebirungi webale nyenjabo maama wange webale kuza muwalo basinga bamukuza bubi singa tukufuka nekinjani mumune neyangaba yafuna malayi yafuna malayika nemuwumuza wano nabagambye nti omwami wange yafa aseka nene Aggrey yafude mumotoka naye nzeka okuva Entebbe paka ku A+ ngikezi njirina ate ntudde maaso zeka nene nebaza Katonda olwamusumuludde yebase amaze mugala kumuzima naye mwana wange mutuufu nati bakakalabalanyega niba ate munene mulunga n'enviiri kweziri nenjiggira mmange bwe bamuleeta yamala mu kkoma e London ennaku 21 ne bamuleeta nga n'enviiri zikoze
kubanga ye yalwanira ababula era kinjoyo yalwana ne bakuleeta naye ng'alabika bulungi ndikuomeera yamujanjaba nejesu era ndebaza naye kinyigaleta kaakati bannange tweyanziza tweyanzege abaana baffe wano tulinawo abaana bana abakulu tebasobodde kujja koze nga bali eyo obanga bazze naye looza tebaliiwo kati watulinawo abaana bana etulinawo bana bamugole n'abalala nabo sinabamanyamanya bulungi bali awo naye kade batuule wamu naye tebatudde wamu abaana mukama abagumye wabeera bagambe ekituufu nti tatawumudde naye obulamu bulina okugenda mu maaso oba balina okusoma balina okukola buli kimu oli kalenda ye ekutuseeko mubagambe amazima nti olina okusoma olina okulwana ogwafe bwawe noonya fiizi musome mubabuulire ekituufu ekyo kijjakaya ate waliko okubeerawo mukyayi bano babuuze ku bali genda kumala naye mbadde nsaba baana bange abakulu mubuuzenga ku baana bano mbegayiridde mubabuuzeko kubanga muli baki baluganda bamama sibe bamu ne muli baki baluganda webale nnyo babuuzeeko abo bebaana badokita ki bamama tube omanye omujja w'omuntu batomwagala naye ate oba olabye ennaku abaana b'omugenzi basituse abato ne babuuzaganyako n'abakulu mumbeera eyo babubalaba semwandibuuzizza nze nina abaana nga 20 naye wonna baana bange kakati mukujjawo obukuku bwamwe abaana bano mubaleke babeere bumu bayambagane munsi tugenda balekawo obubuulire buulira oluganda oba temuluwulira Kiyigi yayagala nnyo oluganda yaleetanga abaana be okuva ebuziga abaana abakulu n'abaleeta ewa Reverend Lukwago abayigiriza oluganda buli Satade yabeerawo ng'abavuga n'abaleeta babayigiriza oluganda tamanyi luganda wano tamanyi luganda balumu batamulumanyi mwogera oluganda muli baganda mweddira ndiga muva wano setanamulungu kale mukama yeebazibwe twagala kulya mmere ekyemisana kituuse munsonyiwe naye ndowooza mukama byantumye okubagamba munsonyiire ddala mbegayidde naye munsonyiwe naye ebyo mukama byantumye okubagamba aba A+ mwebale nnyo mwasuza wali ku A+ nga nkuuba oyo banga nti bagenda munsi babo nze nasula wali ku A+ nabaana ne bafula amasimu kyoli mulalu ku A+ basulayo konze yenze ngenda kusula wano baŋŋambye nti omulamu bagenda kubba era we nasula nakujja entebe enkuleetera nensula nagwo kati temujaga nti ndi mulalu nze nasula nagwo nensulaawo kalaba A+ bakabamu mubagambe nti tweyanziza ate mwamwazika ne mwami Nasula mwakolera omulimu omulungi embalala era kyenabangamba nti aba A+ bakisibe bazika banyinaza mwebale nnyo mwebalire ddala muli baana bato ne muli baana balungi ate muli babulize ekitiibwa n'ettendo mbiddiza mukama waffe yeebazibwe nnyo ebigambo birungi tumbireko mu ngalo ez'amaanyi
abange mwenjala beeruma kusabuka kulya mukkirize. Are you an African living in the diaspora, America, Canada, UK, Australia and Germany? You're still working 2 to 3 jobs, working long hours, overtime, weekends and holidays, no time to spend with your family? It is time to take charge of your life. Introducing online business. Work from home or anywhere in the world. Spend time with your loved ones as well as working at the comfort of your home. You don't need any experience. We have coaches to take you through step by step. Don't be skeptical. This business is legit. For more information, visit www.d-flax.com or WhatsApp or call on +1 925 214 3563. Online business.